Oye leta wiso ziliwa. Wiso. Yeah, big man. Thank you. Bajjo wamana. Sumia. Thank you. Come on, Sumia. Mama yanja uli akaya kutandika hii bakati. You can't know what they're doing. Sumia. Daktari. Yes, of course, mbabuza ko nnyo chili kitya Jose Chameleone Joseph Mayanja omukulu amayanja bwatyo bwe yakikoze nyibinje bijja maaso ngenda kumukwongera Chameleone nkwe balamu nkwe bajjo abyayogedde ku balamu bingi nnyo abingenda kubanga ate nkwa mu maaso kyoba okola genda wansi ku screen ku namba eri wansi ku screen yo obenga ate okubira ku mukulu Aseka Ashraf agenda kuba akwasaganya mu mbeera zonna ez'enjawulo oyagala kubanga ate owona endwadde zoyina ezikutawanya ezikumazeeko akabanga omukulu Aseka Ashraf agenda kuba akikwasaganya mu magezi mukubireko oyagala kufuna passport oyagala visa mu budde oyagala butuuze mu nsi ez'enjawulo oba ensi gy'olimu omukulu agenda kuba ekyo n'akikolako bibintu byasinga okubanga ate ategeera obulungi nnyo kutwasigaza eka omulumbi w'eddwa mu ggwanga mukubireko ng'agezaako mukubire muganda wange agenda kukolera ebisinga okubeera ebyakabi naawe ojja kwewuunya nti ekizibu ky'obadde olina ekikuluddeko ebbanga oba kyagala okubanga ate otuukako omukulu asobodde okubanga ate akikolerako mu budde obutono ennyo mukoneko muganda wange mukoneko gezaako bugezi omukubireko kale enamba y'essimu gisaving kuba ojja kumwetaaga mu maaso awo akanamba ka saving mu ssimu yo teekako Sheikh Ashraf ojja kumwetaaga trust me era somo okubirako n'abanga ate akuyambako mu bintu ebiringa bwe bitu kankuwe balamu bajjo omukulu Jose Chameleone n'abalala bangi nnyo obenga ate onywa subscribinga likinga so that emboozi etuuka ku muntu yenna yalatezo okuba nti naate naye agiraba obanga ate aginyumirwa then ngimbe nga ate nkomo bingi ebijja n'emboozi ezijja nnyingi nnyo akola ekyo basically. Like for instance, muwulidde abantu nga bafa for instance muwulidde abantu nga bookya emmotoka bayikyate emmotoka ya station Mayanja babbye abantu balamu yagendako emubende ng'obugologosi n'abambezasirimu byakusaaga bayirawo ekino gyaliwa kayisi bino sirimu byakusaaga seebuyembe oli muntu mukulu gw'ekitiibwa balamu bampangisaako emubende emyaka 7 emabega ng'akyatundu seebuyembe anyisitole wa balamu n'ayambala gomesi n'enkofiira neyeefula lagadi era abantu ne bagiraba emubende kati ffe tuba tulina obulumi tumanyi isitole w'endongo eno gyakola ki gyava bwe tugamba nti katukwatagane tutereeze indasitule kubanga buli promota ali wano ayagala kumatiza muwagizi endongo egudde jaga tukkiriziganye mwena abali wanti music industry kyalimu mulaalo naye kisudde mulaalo ya too unprofessional nti bajjo njagenda nange Chameleone nange Kenzo nange Rema nga sinayogerako naye bwe tujja ne formatting eno tugamba katereze omulimu tukubamu kye bayita bajjanka promoters mukitegeera janga kyekintu emmere envundu gy'oli aleekoonona olubuto mulimu bapromoters nti gova buvyeri n'ogala n'otunda ensujju abamu babba bugali okujja e Kampala ne bajja ne bayita bapromota ate namwe ne bawa platform edda nga mmanyi nti kibayita promota nakola neegomba Abitex ye promota omuntu akoze ebintu eby'obuvunaanyizibwa nga bina nga biragwako eggwanga oba balamu oba balibyo
Nemwe kasita omuntu ajja nga alina omutwalo gwe n'aguwa keizi mumuwa platform nga tekintu kubanga twasazeewo tukuze ndi opposition mukimanyi sisobola twana balamu mbadde nkugamba kamalayo point kati kyenkugamba ekyo nti ndi opposition mukimanyi sisobola tulaba balamu protocol efuga eggwanga naye ate olw'omulimu gwange nsooka nenteeka wali ebyobufuzi neŋŋamba nti waliwo abaana abagoberera bajjo abamwegomba ku tv olw'okuba ndi promota neŋŋamba nsooka nenteeka wali ebyekisibo bya balamu byabagambye nti bagenda bawa sente zammwe mulye era sente ezo balamu zaalita zisiriiko nga bajjo era temunikabayo efayiro yange nze sijja kwogera abitex naye agenda kwogera sente baba balamu ye wabeerawo ddiiru bamusuubiza akasente obala ngaliwo balamu kiba otuuze dakiika ebbiri nga talina kijja kati nze simuwa ddiiru nze ndi mukutereeza foundation y'omulimu namwe bapromota mwejjeemu ebintu byokulowooza buli ssaawa nti ddiiru wano singa tugaye nti Museveni sente za balamu zize zagenda obbawa wano wona wandibadde wajjudde era wano wona wandigiddeka ku kkubo ne bapromota mwejjeemu embeera z'okulowooza ng'ogabana obugabanyi instead of okutereeza omulimu gwammwe mulina okutereeza omulimu gwammwe batuyita abayeya abantu bangi abatwegomba mulekerengawo okulowooza nti watabawo kisawo kya state house watabawo balamu temugenda funa sente mulina okumanya nti guno omulimu gwammwe omulimu gw'abaana bammwe gavumenti saawa neyinza okugenda newebefudde mu biza mukoze sisitimu ezibeeza bapromota paka nga ziri organized bulungi ati tugamba kakati buli promota ali wano badde mbagamba ti buli promota ali wano vawano ngo egenda yegenda buli promota gavumenti egera sikituma mwegenda naye buli promota ali wano genda ogambe banno mwabajja nga mulowooleza mu ddiiru nti katuyinge era gyemba nkuwa message eno temujja nga musubirayo ddiiru era temugenda ne mulimbalimba abantu tugende ku NPA tufune sente Museveni ziyasuubiza balamu tubyonna nga coordinator bakiyita batya mu luzungu we are not part of balamu's money but we are part of organizing our work professionally nga tukolagana bulungi ne poliisi tukolagana bulungi ne revenue tukolagana bulungi kubanga tetuli bamenyi b'amateeka kakati mbadde mbasaba buli ali eyo ng'oyagala okwegatta ku NPA jangu ng'oyagala omulimu gw'okola jangu ng'ogulabanga ng'ojja ekyokulya jangu ng'olina obulumi bwabwe zayogera nagwe eddalu amabanja eyo mubimanyi mwenna endongo yansala ku museum wange ndi mulokole nentuka n'ogenda ku ntaana y'amaama nemugamba maama obadde akusubya nga sikoola nze leero ki ekyantuukako kati abamu tuli mu mulimu guno nga tulina obulumi obwa ddala tuli mu mulimu guno mutusekera tuli baavu mwabasingawo kwamawule bage talina gundi mwavu promota gundi mwavu edda ng'ekigambo promota nga bantu balowooza kirimu ssente nyingi edda buli muntu akolaba ku tv ng'alowooza keizi oli bulungi naye keizi ayinza obamawule nga talazaako ebyo babbajjo otegera bulungi naye nga omwana w'embala alaba keizi alowooza keizi mugagga nti enanyini wa mukwano moolo otegera bulungi kakati olw'okufunda bw'obudde nabibyo ebyokwogera mbaliriza mwenna abaze wane ne woofiisi wa Mufirad Hall